mujje muwulire bino ate. Omwana muwala gw'olaba oyo mu katambi basezi ewaabwe basezi balya abantu n'ennyama y'omuntu gy'eri wansi w'ekitanda. Kati wulira, waliwo omukyala agenza okukyala mu maka g'abano abaana, omwana n'amulabula n'amugamba wano ffe waffe tuli abantu ate era n'okubatta tumanyi okubettira. Bw'oba oyita mu luggya lwaffe ng'oli ku ppiki esobola okukukuba n'ofa, ffe nga tukukola tukuteeka mu nnyumba nga tukulya. Ennyama tugikola ne tugiteeka wansi w'ekitanda, ennyama y'abantu. Omwana bino abigamba mugenyi abadde azze okukyala, omwana gw'olaba oyo omuwala. Era omwana agambye nti maama we yakulira olutabaalo lw'okuyigga ennyama. Singa bagenda ku ntaana y'omufo, mbu bakwata akattu kalinganga ekikuta ky'ettooke ne bakikasuka ku malaalo, mbwe amalaalo ne geebikkula ne geggula bwe gati, omufu n'ava mu ntaana yekka ne yeereeta ku ngulu, maama ng'akwata omufu oyo ng'amuteeka ku bbega nga bakuuliita mpaka waka nga balya. Era omwana agamba ewaka ewaabwe tewabula nnyama, nga nno musanyufu bitya. Ne baaba temuggwa kwekyaza okyala mugana amaka n'ofuuka enva. Bino byonna omwana abigambye omugenyi n'amulikoodinga ng'omwana ye yeeteteggula. Baaba mwabagamba mbu abasazi tebaliiyo, kakati njagala mwewulirireko omwana ono ku bigambo by'ayogera. Vidiyo nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu. Kino kika vidiyo yiiyo. Naye ondimba ongambe mwakalya abantu abawera 10 basukkamu kubanga buli lunaku ewaffe tulya. Katonda wange. Ewaffe tewabula nnyama. Kati eyo nyama wangambe mugikweka mu kisenge kyamu oba mu kisenge ky'abamama bamu? Mu kisenge kya maama ye wansi w'ekitanda mbekutiye gye bakwekera. Kati wali owerekeddeko mami wo ng'agenda kujjayo omulambo? Ffe tugenda. Katonda wange. Kati nze nnyinza obulawo. Katonda wange. Ongambye muteekamu obuntu bw'amatooke ne mubuteekamu butya mu ntaana? Babukasuka waggulu ne byeggula byokka n'ettaka livaako n'evaayo entaana n'ebuukayo yokka. Kati ku myaka gyo totya kujja omulambo? Katonda wange. Okulya waliwo okutya. Ongambye nti boda n'obweba esala ewamu esobola kufa then negana kutambula? Then bwe mugwa ne mukola mutya? Ne mubafiirawo? Mugwa ne mufiirawo ne bajjawo nga batwala. Bajjawo nga batwala nga tutwala butwazi. Katonda wange. Tuba bangi nno baba gurupu togamba ffeffekka baba bangi. Muba bangi? Wangambye nti nekiro babadde bakubanja owulira ng'omisinga nyama ya muntu? Kati wali ojja nono mami we yakola ki okujja kw'ekitambo ky'obutagi? Bakikugyako waliwo eddagala. Tonja mwana wange nze neebika mu musaayi gwa Yesu nembika faya. Lwaki sikutwala mu kyaki ne bakusabira? Kati ganga wanyiriya bwoti ekinyama. Sonyiwa mamazi. Kati kambuze wangambye baganda bonna balya? Ekyalo kyonna kiri? N'otuukayo nga gwe ng'oli bwonna nga wanyiriya bwotyo. Wangamba akalo kamwe bakayita batya? Ewulanga n'ekibaale okutandikira ekibaale we tuviiramu awo ku mmotoka. Wangamba kitundu ky'omubiri ki kye mutajja? Bubina bwokka bwenani. Katonda wange. No wangamba omuntu n'obanga si mufu basa muteekako eddagala ne bamulya? Otuula awo. Gweyo wansi. Anti ogambye nti omuntu n'obanga tabeera wammwe musobola muteekako eddagala ne mumulya naye yatwalayo? Mwali mukikozeeko? Olimba. Be mwakakikolako balinga bameka nga si bafu just be mulya nga balamu ne mubateekako eddagala? Balinga 2. Olimba. Nga baawa? Nga bw'owulidde abantu babuze bakoze eki banoonyezawo. Kakati abali beesigamye enkuba mwakalya nga bameka mwana gwe? Abali beesigamye enkuba? 3. Olimba banange. Nja tugendeyo ewa. Vaako. Ongamba omuntu bamulya bate basooka ne bamugyako ki? Basooka ne bamugyako ki wagenda mu? Basooka zikalekatako. Naki? Maama nnyabo mubiwulidde kakati no temuggwa kwekyaza okyala mwaga amaka n'okyejjusa bwe baba nga toli nnyo muntu waabwe bino simanya njagala kunywa ku mazzi
bino simanya enkuba etonnya waliwo wano wobeera mu kyalo eyo enkuba neekusanga ng'oli mu kutambula n'ogamba kaneggameko kweno ennyumba gye nsanze okagwako weggama n'ogyeggamira n'ofuuka enva bakuliirawo kati omwana mumuwulidde bulungi nnyo ng'abeeyogerera temusobola kugamba nti omwana oyo alimba omuntu ayogera amazima oba omulaba mulimu ebintu bye batasaagiramu mulimu ebintu omuntu kyatasaagiramu bano abantu basezi bano abantu balya abantu omwana akugambye ennyama maama agiteeka wansi wa kitanda gy'agitereka era omwana musanyufu nnyo okuba nti bo balya abantu bannange ebintu bya Katonda byewuunyisa omuntu yatandika ddi okuwoomerwa muntu munne bannange ekyo kintu kyavaawo omuntu okuba nga awoomerwa muntu munne ya rabbi amiina imagine oli n'agenda ku ntana n'ajjayo omuntu afudde n'amulya omuntu afudde Bikira Maria ow'eggayaaza mu ddinisa byennyamiza kakati omugenyi yagenze okukyala ndowooza mu maka ago omwana n'amulabula omwana n'amugamba nno ffe wano tulya abantu era nga maama yakulira omuyiggo ogw'okunoonya ennyama omwana n'amugamba naye tasobwa bamubuuzizza kati bwe baba bagenda okunoona emirambo egyo naawe obeerako n'agamba si nga nze nsigala nze nsobola okusigala nga tugenda kuyigga nga tugenda kunoonya nnyama sisobola kale kusigala nga naye alaga musanyufu nnyo okuba nti balya abantu musanyufu nga musanyufu okuba nti balya abantu naye akyeyagaliramu akyenyumirizaamu agamba effe waffe tewaggwa nnyama ate naye kirala oyinza okuba ng'oyitawo ku booda n'egwa n'ofa booda bw'egwa n'ofa ffe nga tukuggyawo nga tukuyingiza mu nnyumba nga tukulya oba nga tukulinda ne bakuziika nga tukunona nga tunona omulambo gwo baaba okisanga Uganda kati wano okyalawo neweekya ebyo bye mweggambe enkuba ebyo nogamba simaka ngene neggame wano enkuba bukangene nnyo wano amazzi ewe munywanywa amazzi nga muva kutambula engendo empanvu weggama mweno family n'ogyeggama maama nnyabo nze nabagamba nalinako keyo najjukira nabeerako keyo mu kyalo ewa jjajja wange azaala maama Mityana naye nalina mukwano gwange yali ng'ewaabwe bali abantu jjukira ffe twali tuva mu kibuga jjajja n'atugamba tusomereko mu kyalo omwaka gumu ne tusomerayo kokko mu kyalo bwe twasomerako mu kyalo eyo baagamba jjajja wange nti mutabani wo mukwano gwa gundi gwa Kyagera naye Kyagera abo basezi muzzukulu omwo mulabule nze nga simanyi naye nga ŋŋendayo ne tukola biki naye engeri gye ntandika okubiwulira nga bagamba nti abo Bakyagera bali babakutteko n'akagalo k'omuntu mu konteyina nga kali mu muceere mu mmere oba nange nawona kuliibwa saddayo naye abasezi gye bali ebyaddala abasezi gye bali ebyaddala temuwakana abasezi gye bali omwana mumwewuliriddeko mwebale kuba nti mugoberera si Omaiko Uganda YouTube channel kwoli ensibuko y'amawulire gotagenda kusanga wantu walala wonna wonna so olina okukola ekintu kimu kuba nti osubscribinga nosobola okuba nti ate otwegattako obutereevu bulambalamba noba nti ate okoona mu kadde n'oteekako notification bell nti buli wenteekayo vidiyo gw'osooka okugifuna mwebale kuba nti ate mugobera. Peace and love, mbaagala nnyo.